Abayizi okuva ku ssomero lya Kyaddondo Secondary School batenderezza emirimu egikolebwa ekitongole ky'amawulire awamu n'ebitongole ebirala ebya Delta TV. Bino babyogedde mu ttuntu lya leero bwe babadde bakyadde ku ofiisi za Delta TV ezisangibwa ku kizimbe kya Muganzirwazza e Katwe. Era ng'etusobozesezza okulambula n'okwekkaanya ku bimu ebirimu bintu ebigwa mu nsi y'obunnamawulire. Badde basanyufu nnyo okulaba nti bazzeeko wano ku Delta TV. Baaniriziddwa akulira ebigenda ku mpewo za Delta TV Omulangira Ndawula William amu n'akulira ebyensimbi Sebunnya Lamek era bano balambuziddwa ebikolebwa ku televisioni eno. Togivaako nkugambye wesibe bbiri kunya togivaako. Tukole anya kanagimanyi oyo tukole mu kitundu tubeera mu kusambagala nekikiri komanda gaviniyo kikiri komando. Bano batuukidde mu malya g'ekyemisana era ne bafuna omukisa okulabikirako ku mpewo za Delta TV mu pulogulaamu y'ekyemisana ekolebwa Asmat Namyalo era ne bafunamu akadde ak'okunyumirwa nga basaba ennyimba ezibanyumira kw'ossa n'okutumira. Muli baki? Kyaddondona. Bana abaana babandana kubeera TV presenter babandana tosi babandana tukuba masadana kuba mataganyana tuli babandana. Abayizi ababadde abasanyufu ebyensusso beebaziza Delta TV olw'enkolagana ennungi eriwo wakati waabwe n'amasomero era ne basiima okubalambuza Delta TV kw'ossa na biki bye bayize. Tuno tuli ku Delta TV era ng'etusobozesezza okulambula n'okwekkaanya ku bimu ebirimu netusobola okulambula netusobola okulaba ku show zetulaba ku TV engeri gye bazitegeka. Enjizeemu kino nali simanyi kino mu TV sectors, television centers kino waliyo ebintu ebirala nga financial sector, production sector n'ebintu ebirala. Bintu bingi bye batusomesezza era ekya financial kinsanyusizza nnyo kuba wenkula njagala mbe nga nkwata nnyo ssente. Bano era beebaziza ne Ssenkulu era omutandisi wa Delta TV ow'ekitiibwa Dr. Canon Gastalule Ntakke. Baza ne Mwami Ntakke eyazimba ekitongole kino ekya Delta TV Tukole ekisobozesezza okuyiga byonna bye tuyize olunaku olwaleero. Ate ye omusomesa Lukyamuzi Crash ngono yakulira ekibiina kya Writers Club mu ssomero yeebazizza olw'omukisa ogubaweereddwa ng'essomero era n'asabira abakozi ba Delta TV bonna obuwanguzi. Tweyanzizza nnyo okuweebwa omukisa guno abantu ba Delta TV. Basabira buwanguzi nga moto yammwe weegamba musigale nga mukolera ddala. Robert Wamala, Delta TV, amasukkulumu. Delta TV tukole.